Sogera kati omukulu Haji Abdul Naduli naye avuddeyo ku nsonga za President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu n'omukulu Muhoozi Kainerugaba n'omukulu Eddie Mutwe eyawambibwa era nga kati tugendera ddala mu nnaku ezitambula nga tubaako ku muganda waffe oba mukwano gwaffe Eddie Mutwe naye nga ye omukulu Muhoozi akyagenda mu maaso n'okutegeeza nti akyamulina mu basement ye. Ekintu kino kiyungula amaziga kikaabya n'ate ekino tusigaza nga tuli strong. Mwami Muhoozi okoze ebikolobero bingi buli kimu olowozezza abantu nti tetulina kye tuli era olowozezza abantu tebalina kye bayinza kukola naye twongera okubaka okutegeeza nti byonna obikoze buli kimu okikoze but naawe nga woobikoze banno akaseera kajja tuuka naawe obyejjuse oba naawe babikole ku famire yo. Manye ebintu bingi bigenda maaso ne bituukawo ne bikolebwa ng'oluusi omuntu abikola mu butamanya ng'oluusi omuntu abikola nga teyeebuuziza bati obudde bugenda bubati butambula naye biyinza okumutukako ate n'abyejjusa. So abo bonna abakola ebikolobero ku bannansi twongera obategeeza n'okubajjukiza nti ffe tetulina bingi bye tuyinza kwogera naye ate kye tuyinza obbagamba nti nammwe akadde kammwe kagenda kutuuka era bino bye mukola ku bannansi nammwe bijja batuukako. Biyinza obutakutuukako kinnoomu naye ne bituuka ku bafamire yo oba abaana oba abazzukulu generation yonna kyekiba kituuse oba osasulira ekyo ky'oba okoze. So twongera okutegeeza n'okujjukiza nti Katonda atali nguzi ali wamu ne bannayuganda era tujja kukola buli kimu ekisoboka nga tutereeza eggwanga lyaffe. Abo bagamba ki bakampereepe? Myaka 4 n'ekitundu ne mutakwatibwamu na kabbansonyi nti waliwo be twatta ba John Bosco Kibalama ba Muzeeyi Ddamulire wa Kisekka bakawenja nti abo twabatta. Kale katute bano bwe munaye mulina kusooka kukkiriza misango. Abazadde ne beetala ku makooti ne banoonya abaana baabwe ne bakuba ku mabeere naye ne mubonyaabonya bannansi nga mmwe abatalifa. Musize ekintu mpozi nga abaana bammwe n'abazzukulu balina gye bagenda okugenda mpozi nga balina gye bagenda okugenda mbabuulira. Naffe bannansi ne bannayuganda abaana baffe tubabuulire ebikolwa ebyo ebibi. Kati oyo Abedi ali kusibye esimu yawakirewo egundi z'emmwanyi nga yazimuweerawa nga be baliwo nti bano bampuuga ba Abedi batula mu meeting za Museveni ne bamugamba abakomandinga security olaba ebyo protest vote abagira eggaali kwata akireewo kwata Gaddafi ne mufuna obuvidiyo bwa Gaddafi n'oyo Eddie Mutwe. Kati Eddie Mutwe abafuukidde Eddie Mutwe yennyo nga mulowooza nti byangu ne mumutulugunya ne mulowooza nti binaakomaawo ne mulowooza nti binaakomaawo. Tebisobola kukomaawo, tebisobola. Bannansi bakoye ejjoogo ly'abantu bano. Bannayuganda tulina okuzuukuka tulwane. Enough is enough. Muganda wange Michael Ssenyimba bano bali mu kutumanyirira wano Gambia abasajja bayina amaanyi. Nsobola obusajja bw'essefusi bwankwatako muganda wange obusajja bwankuba. Nali ngenda wa ambassador Firebase eyo nga nize chairman Nyanza okulawundi e Busega. Obusajja nali nyambadde t-shirt bwankuba bwansamba bwe bwandula amalusu nga bulabanga embizi nga butulabanga embizi. Ne bakadde bange tunaakomaawo. Luganyirwa Makirini tetutya tusobola okwatibwa ku Eddie Mutwe kusobola okubeera emmanduso ejja ku gavumenti ya Museveni. Nkiddamu okwatibwa kwa Eddie Mutwe. Kati byonna bye tulina okukola si bye bino nti bannaye tusabe tukole buli omu sabire ewaka nga okuteekawo embeera
embeera si yawaka kuba Museveni atukoze buli kimu bali mutucunya batukola kino batusiba tunabikolera mu ddembe paka ddi tunabikolera mu ddembe paka ddi waliwo live gye ngenda okujjako nga nkambwe Irene Nambuya tetugenda kuzikiza buli omu kola ky'olina okukola kubanga enough is enough abantu bali mu bulumi gana amaziga ke bayisizaamu Eddie Mutwe wulira nyawolaba amaziga emuganda wange Sebufu Edward ojjako essaati yo makugamba jjamu empale nojjamu empale jako masiki jjamu stokisi ne bokisi eyo jambulemu mugamba ate lwaki agamba jjamu oganye omu naakokinga bakuze ebbali eri bonna we bakulaba ne bagaagaziya amagulu kutama wansi singa ndabaawo batujjamu kitiibwa kyaffe eky'obusajja engamba nedda oganye oli naakokinga owokubiri omulala ajja n'atandika okusokola nga wakwatirira kuwamu ebyo ne babikola bannaffe bonna omuku omu bakuleeta bakuyingiza mu kayumba ng'omu ono oluvaawo nga gojja tomulaba ebimu era okudda nga naawe ogamba ye busajja batumazeemu ekitiibwa kyaffe eky'obusajja ne batandika otusokola bwe bakebera mu magulu muno ze ne banyweza ekirevu kino kyali kingi ne batandika otusokola munda ne banyiganyiga zimasozi muno emigongo ne bankunamya we bati ne bakwata gulu zange ne bazikwata waggulu ne bakwata ebitundu byange byekyama ne babiwanika waggulu ne batandika okunyiganyiga we bati banga ayambala banga asaba essaala esembayo omu yaŋŋamba asaba essaala ye esembayo ne mugamba wa toli katonda tosobola kunzita oba okitegeera nga manyi era baleka bankanga bukanzi then ne tuddayo mu budduukulu naye kyekintu kyatuba wano yeyo embeera bye bakola bannaffe ne tutunula butunuzi bye bakola bannaffe embeera baganda bange naye paka ddi ekyo ekibuuzo kye tulina okwebuuza bagenda bikola paka ddi nga tubatunuulira butunuulizi buli lukya bongeramu kirungo buli lukya bacunya balina oba kye baagala mukole kati naffe bannansi tulina okuzuukuka tutegere kye tulina okukola tetulina kulwawo kubanga obudde bugenda Sarah Kamulali tetulina kulwawo era Sarah Kamulali kankwe invite ojjogere ku nsonga oba najja n'alikuwadde nojja Sarah Kamulali noyogera ku nsonga zino naye baganda bange si byangu ebigenda mu maaso fena tulina kuzuukuka nkutumiddeko maama wange Kobushinje Rose oli otya Kobushinje Rose nkutumiddeko wabeera ne Kobushinje Fatuma nwamita Kobushinje Fatuma tumiddeko tuli mu kubanja Eddie Mutwe n'abasobola okugulayo t-shirts ne muzigulira abaana eza Eddie Mutwe weeziri t-shirts za $1.5 ne zambalibwa kuba n'enkya tugenda kusabira ku Twitter neffe twategekayo ne Jinja Kaloli okusaba so t-shirts nazo tusobola zifuna so ganze nguze t-shirts ezibanja mwana ge Commander Eddie 10 ne muzambale nange jindetere wendika mu miransanafu jindetere t-shirt eyo tulabe ne manja endala abeetaaga zi banners abeetaaga ki tubeere nga tubanja muganda ffe Sebufu Edward alias Eddie Mutwe so kye tulina okukola
kandeto nomulwanyi masooka ayogerekera eggwanga muna struggle ono masooka ayogerekera ensi ababuulire Museveni bamulwana batya Saala Kamulali ebigenda mu maaso biraba bannansi bakole batya nkwadde omuzinda Batambe banamusizza nnyo anti eno obadde bwakakya